naye nkugamba ekikolwa ky'okuweereza contribution n'ogikasuka mu bantu ate taatawo n'agibaka si kirungi ate nga taata yagibase lwaki teyalesa abamawulire ne bagibaka olwasudde ekibaasa taata n'akuba ddayivu n'akigwako ati nti naasudde sente osuula zidda munda ekyo omuganda kyayita esaze edda muntamu yalabye taata waali ku seti neyekasusa akabaasa mukozi w'amawulire of course kati gwe weewuunye lwaki sigwe wazibase taata yazibase kyokka nga yenna ekanzu katono emutege ayinza n'okuvaamu emize egitali mirungi lwaki taatawo omukola bwotyo nkutidde enkoko ze baguza emitiya naawe ozimanye n'emmere gye zinaalya gaye taata yabase sente webaba nga yadde azisuula lwaki taata okasuka otya ekirabo mukama wo kye yakuwa ku mbaga yo okwagaliza obufumbo obulungi era obw'essanyu abavubuka abato abaagala okubeera nga Zaake bakuyigiramu ki mu ekyo ekikolwa eky'okukwata ekirabo ekivuddewo omuntu omukulu bw'atyo sipiika wa Uganda n'okikwata n'okikasuka eri nga kiringa ekitagasa. Anita Among sipiika wa Parliamenti ya Uganda ekikolwa ekyo ky'okutwala ekirabo ewa Zaake yakikola mu mutima mulungi oba kaalimu akamanyiiro n'okujooga. Abalonzi b'emitiyana ekikolwa kino baakisanyukira oba nedda. Anita Among sipiika Parliamenti ya Uganda ne Zaake Saga Uganda muddeemu ku magezi mulekeraawo ekintu kye bayita pretense. Omuntu bw'abanga takwagala mulage nti nno okimanyi nti nno takwagala. Abantu bangi nnyo bafudde olw'okupretendinga banandaba batya. Banandaba batya nga nnobye mu famire mu maka bwe gati. Banandaba batya nti nno sirina mukyala ewaka. N'osanga omusajja ng'abeera ewaka ku ttebuuki nga tasana kubeerawo. N'osanga omukyala ng'ali mu maka naye nga tasana kubeerawo. Wabula abantu abalabi community enendaba etya nga nnobye ewa Edimezaya ekiviiramu abantu okufa. Era njagala bannayuganda mukimanye abantu bangi babawadde obutwa olwa pretense. Abantu bangi bali mu makomera olwa pretense. Nze ndi ttiimu Zaake. Anita Among sipiika Parliament ya Uganda omuntu gwasingira ddala obutayagala gwakyasoose okulaga ettima erya namba 1 ye Zaake. Anita Among yakulemberamu ne baluka olukwe olugoba Zaake mu kifo kye baamulonderamu mu kakiiko aka opposition mu Parliament. N'amuttemako ettooke n'amuggyako ssente ze baali bamuwa ne bamuggyako security eyali emuthimbisa. Kati essaawa zino ogamba otya omuntu gwe bajjako ssente ennyingi ezisinga emiliyoni 10 z'omutwalidde ate n'ojja n'olaga nti nno omwagaliza obufumbo obulungi. Zaake tayinza kubeera nga yakola kaadi n'agiwaanita nti amuyita ku mbaga. Omuntu nga takuyise ku mbaga ye ojjawa odisite ekwata ekirabo n'ozinga emitwalo miliyoni 10 nti ozimuweereza bazimutwalire ng'ekirabo. Anita Among yatwala ssente zino ng'azitutte mu mutima mulungi oba gwali mutima mubi. Nze Edimezaya njagamba gwali mutima mubi. Sirina kifaananyi na kimu kye ndaba kirungi mu ssente Anita Among ze yali akutte oba ze yakwata n'aweereza Zaake. Kubanga singa yali amwagaliza teyali mugobye mu Parliament. Anita Among si yasoose okubeera mu Speaker Parliament, si yasoose okubeera criticized. Omukyalo ono Mama Rebecca Kadaga bamucriticizing emirundi n'emirundi tagobangako bantu mu Parliament. Ne bibaali aba NRM nga bavuddeyo bannannyini kibiina nti balina ba MPs banabe baali bagoba mu Parliament. Rebecca Kadaga yagaana nga Speaker Parliament. Naye Anita Among mbusimanyi Zaake yamucriticizingira ku social media n'aluka olukwe ne bamugoba mu Parliament. Kati ye muntu oyo akuleetedde ekirabo.
gwe mumanyi kintu oba sente ezo zaliko kalifuwa amini kalifomu obanga zaliko obutwa nga zakoluba okuzibikula awo yali alina okukoma. Mulebe ebirabo bingi oli nazinga ekirabo nga kya bbeeyi ne bateekamu sente nga nnyingi ne basitwalira omuntu ku mbaga. Abantu ne bava ku mbaga ne bagwa eddalu ne bagenda ne bafiireyo muzihane mungu abagwagwa ne bagamba mbuno eyo yali nteekateeka ya Mukama Katonda. Njagala mbabuulire bannayuganda, njagala mbakakase, kibi nnyo omuntu okubeera n'omutima ogupretendinga. Omuntu apretendinga abeera mubi nnyo mu nsi muno. Omuntu apretendinga abeera mulabe nnyo. Kirungi nnyo okudiringa n'omuntu gw'omanyi atakwagala okusinga omuntu apretendinga. Abantu bali makomera, abantu babasse business ziweddewo, abantu bakaaba amaziga olw'abantu abo bajja gye tuli nga bapretendinga. Anita Mongo tayagalangako Zaake. Kati Zaake ekikolwa kye yakola okukwata ebbaasi eyo n'akasuka eri kazambi, amazima gali nti kyali kikolwa kya buzira. Nze ebintu bingi nnyo mbeera paralelo n'engeri Zaake gy'akolamu ebintu bye ebimu, naye ku kino ndi naye 10 ku 10. Wano e Bulaaya we tubeera, nze mbeera Sweden. Mwenna ababeera e Bulaaya mukimanyi, okwana omukazi n'agamba sikwagala, omukazi n'agamba saagala kulira bigambo by'oyogera, oli n'abwera nti nno amupoweerawo essaawa eyo kuba amubuulidde nti sikwagala. Era bw'amugamba nti munnaye nsaba kwogerako naawe, n'amugamba tell me, abakkiriza. Era n'amugamba nti nno munnange I love, n'oli n'amuddamu ke kikole, abakkiriza. Wano e Bulaaya bamanyi ekigambo no n'ekigambo yes. E Uganda omuwala omusajja yesiba ku muwala n'amugamba sikwagala, ne basiriwala ne bagamba nti no bwe bato be bali ajja kukkiriza nnyo. Bangi ne barepinga abawala ng'omukazi amugambe saagala. Oba kitegeera yensonga lwaki olaba e Uganda ezadde abantu abatali badde atalina kuzaalibwa. Tulina abaana ku nguudo kubanga abakazi bakwata. Bo bannayuganda balina mentality nti omukazi waagaana simanyi nnyo nedda abakkiriza. Stupidity. Njagala mbabuulire Zaake ekikolwa kye yakola kya butuufu, era ndowooza Zaake ku lw'okubanga atambula nnyo yakoppa enkola ey'abantu abategeera. Nze Edinizaya I tell you, oli bwankubira essimu n'abeerako byambuuza nga saagala kumuwuliza mugamba I don't want full stop. Ne balyoka bakitwala nti Edinizaya ali arrogant, gundi ali arrogant, gundi yeemanyi, naye nga yenkola entuufu. Bwe mba saagala kulya mmere nja kugamba saagala kulya mmere, lwaki onkaka? Anita Mongo ensi yonna ekimanyi, ye gwe member parliament, gwe speaker parliament asoose okugobako commissioner ku lw'okuba bakwogeddeko ku parliament, bakwogeddeko ku social media. Anita Mongo ali dictator, yalaga mbu ye tayagala kwogerwako, alina kubeera nga bamusinza businza bamukubira ngalo. Kaakati Zaake byavaayo n'alaga criticism n'agamba nedda ave mu parliament. Kati singa Anita Mongo yalina obuyinza, yali asobola okulagira ab'emitiyana nti mumugobe mumuggyemu obwesige, n'olw'okuba obuyinza si bubwe era n'akozesa obuyinza obubwe n'amugoba mu kifo. Oba kitegeera, kati omuntu oyo yakedde ku makya n'akuleetera ekirabo. Omuntu oyo yakedde ku makya oli ku mbagayo ne bakuleetera ekiko, simanyi bamuleetedde amasowaani biki nga bagataddeko eddagala. Mukanda kwewuunya ne mugamba omukazi yakola embaga ey'ebbeeyi, lwaki nga kozi omulagala gumuyingidde ku bwongo. Bannayuganda mulekerawo okupretendinga. Abantu babasiiza sirimu olw'ekigambo kye bayita pretense. Omusajja akututte mu lodge oba mugenda gye mugenda okweriira n'olema okumugamba okwambala kondomu kubanga opretendinga nti bwe namugamba yambala kondomu agenda kugamba mbu no simwagala. Bwe namugamba mbu yambala kondomu agenda kundabanga malaaya. Bwe namugamba nti nnyo agenda kunyinnyo. Obeera stupid. Nze mbabuulira amazima. Abantu bannayuganda njagala mukoppe. Abantu nga ba Edinizaya nti omuntu mubuulire mwalaali omugambe nti alo saagala. Zaake ekintu kye yakola be abaana abalina obwongo obw'abantu abava emitiyana. Zaake is a true son of mitiyana. Ffe abantu b'emitiyana tubeera extraordinary.
gwembaliriramu mbuuliramu omuntu ayinza okukwata miliyoni 10 n'azisuula era abagwagwa obedda mbalaba ku social media nti Zaake nnyo miliyoni 10 za mugaseerewo ne seri obulamu bwa Zaake atwala obulamu bwe nga kya kitalo nnyo ate gwe munnayuganda omugwagwa tunuuliramu nti Zaake abakwata sente ezo ebigambo byali badde biyitingana byali badde biraga bitya nze Edi nalivudde neŋŋamba nti Zaake tategeera nalivudde neŋŋamba nti Zaake ayina amaalo nalivudde neŋŋamba nti Zaake mufu kubanga omuntu eyakujja ku ttooke tosobola kungoba ku dayiningi ate nojja n'onsiriwalirako n'ondegerako agannyo n'oŋŋamba mbuno ate Edi Mizaya genda oliire emmanju w'ekidaala are you stupid ng'ozije ku dayiningi wennina okwetolwerako dayiningi yeeruwa nti Zaake baamugjako abakuumi baamugjako liidika ne bamugjako n'abakuumi nti Zaake baamugoba wali ng'akasente ke buli mwezi kagendako ak'obuwa komishona atunuulira essente y'omusolo mu paliamenti egenda etya ne bamugoba kitegeeza bw'abeera katugeze nti buli mwezi nga komishona ekyo kyakugeza nga baali bamuterako miliyoni ze10 yakafiirwa sente meka on top of that baamugjako bakomishona baamugjako bali bagundi abakuumi ng'abakuumi abo balya banywa ne bamugjako driver kuba Zaake balina okuteekawo driver we ng'asasulwa paliamenti nga komishona ebyo byonna byaggwawo kati ye muntu y'omu n'awandiika olukolobolo lw'ebbaluwa I love you mbaagaliza obufumbo obulungi eyeebera pretense abaddidde ekikopo wansi n'ateekayo kontenti w'obutwa gwe bayita classic agenda okukusala ebyenda mu dakiika 2 kungulu n'ateekako ka cream ke bayita coco cream imwe abagendako mu hoteri ezakabi abamya ku bintu bwe bityo wansi butwa kungulu bataddeko ka coco cream nti obutwa bwebulwa obutwa kyekikolwa ekya Anita Among okugoba Zaake mu paliamenti ate naddira obutwa bwa sente n'aziteeka mu baasa kubanga abantu bangi balina ejjoogo kulw'okuba balina sente balowooza bagenda kumanyiira abaana b'abantu Anita Among si yasooka okubeera mu sipiika wa paalamenti mu Uganda teriyo sipiika paalamenti yali akoze kyafaayo ekyo Anita Among nga tanaba kuvaayo kwetondera bannayuganda ebintu tubiraba bulala kubanga olaba President Museveni gwe bakuritisayizinga senga President Museveni tasse buli muntu nga buli muntu yenna ayogera ku President Museveni battamutte senga Anita Among Katonda amuyamba n'amuwa ku buyinza n'abeera nti ne paliamenti no ye President wa Uganda Anita Among ku kikolwa ekyo waliwo ayinza okumwogerako mu Uganda muntu kyatali criticized olaba ne Ssaabasajja magulu nnyondo n'atamanyiirwa n'atabiipingwa era naye abantu bangi bamukuritisayizinga naye ate Anita Among gwe baawa obuwe obwa sipiika ate nga baguliridde kaakati Zaake eyo pretensi yagiruuka be bavubuka ab'omulembe omutebi Ssaabasajja baayogerako nti mukozese obwongo okusinga okukozesa omubiri kaakati nze nkubuulira amazima nange toyinza kungoba ku dayiningi ate n'osiriwala n'ojja emmanju n'oŋŋamba nti Edi Mizaya nkuleetedde olusingosingo lw'enkoko luno lulyeko nga wali bwe mbadde ku dayiningi sobola kululiirawo Zaake obwo obugalo mbukubidde munnamityana munnange Zaake igwe munnayuganda bwe tunaakoppa abatategeera bulungi ne tukoppa obwongo bw'abantu nga Zaake ba Edi Mizaya ensi egenda kukula ng'omanyi omuntu atakwagala mugambe nti gundi I don't like you sikwagala tujja kulekerawo okuziika abaana abawala be basiiba battira mu mayumba bazadde baffe omwana azze nagamba nti taata maama omusajja gwe nafumbirwa nzita buli kaseera nkuba emiggo bamaama oba bataata olw'okuba tebategeera olw'okuba balina obwongo bwa musulunju olw'okuba mbwa olw'okuba balina obwongo bwakolebwa mu mazzi ne balyoka bagamba munnange eddayo obufumbo kugumiikiriza nne wayita ennaku 3 wayita omwezi wayita omwaka gumu munnange alo omwana wammwe gundi bamusse
bawa amuse abantu bali bennyini bamama nga bajja taata nga ajja abafamile nga bajja nga batikaagamwa nga basamya ebimwa nga bayiwa endusu omwana oyo yattiddwa baawe abadde amutulugunya okumala akabanga omwana oyo abadde ajja atugamba nga ffe tulowooza byakusaaga otuttidde omwana ani abeera omutemu namba emu babeeramu abazadde kuba munnamu aze n'abagamba nti Edi antulugunya ate mwe ne mumulemerako tibeerewa Edi stupid nammwe abaana abawala mulina ensobi n'olaba nga Edimiza yakutulugunya Edimiza yakumazeeko eddembe Edimiza banandaba batya nga nva mu kalina eno ate ngende mpangisa akazigo you are daft man totegeera banandaba batya nga ajawukanye ku musajja Edimizaaya ensi gwemanyi ate nengenda nfumbirwe gundi oli omulimi w'embuga stupid go Edimizaaya bw'aba akutulugunya si lwalinnya erinnya terizaawo bulamu Anita Mongu bw'aba tayagala Zaake emiliyoni 10 zibadde tezimuddiza kifo ate Zaake yalagidde ddala Anita Mongu nti munnange nze togenda kunfuula weewe ongobe ku nsulo wensobola okunywa otuzzi ate ongambe nti nogenda mu ddungu amazzi okugafuna kubeera mukisa mu ddungu inze nkugambye Zaake abakukwata sente senga mmwe abagwagwa mugamba nti NRM yakoledde Zaake embaga singa bwe bawogera NRM yawasiza Zaake omukazi NRM yayambaza Zaake kati ebyo bonna abali mu criticizinga Zaake bagwagwa ensi mu nsi Katonda bwe yali yatonda abantu babiti bisatu tatondangako waakuna yatonda omuntu omwavu mu bwongo omuntu omwavu mu bwongo yaluwa ye mwana ava mu famire engagga yoyo gwe basomesezza yoyo gwe bawadde kapito n'atafunamu mu ebyo ebintu naye ng'ate abantu be Katonda amuwadde omukisa ne bamuwa ebintu ebisobola okumuyimusa yeeyimirizeewo n'atabikozesa bewe tusanga mabaala nga mwana wa mugagga bewe tusange wagundi ne bawoza nti nina muganda wange mu Amerika yanzimire nnyo kyonna ne kitangaala Katonda yatonda omuntu oyo asooka omugwagwa mu brain Katonda n'atonda omuntu omulala gwe bayita smart yaluwa be ba Edimizaaya Katonda bwe yali atonda ba Edimizaaya yatonda n'amanya nti nno nkutaddemu obusenge mu bwongo kano kagenda kwaseesinga ebibi kano kagenda kwaseesinga ebirungi kano kagenda kwaseesinga ebintu ebibiri mixed up nti Edimizaaya nsobola okutunuulira ekikolwa kya Anita Mongu ekyokutwala ssente ewa Zaake ku mbaga n'okijjamu abantu balabe nti nno Anita Mongu yali tayagala Zaake it was a pretense kwali kwonoona image ya Zaake kwonoona mukolo gwa Zaake kati abatonda abayinza okubiraba Katonda be bantu be yatonda be abali smart nti omuntu ali smart togenda kukwata ssente omuwe kulwokubanga atya okukola erinnya ebbi gy'oli azikwate ye Zaake ali smart nti omuntu ali smart nga Edimizaaya togenda kumuwa ssente n'omugamba nti isaamu gundi eggaali tajja kuzikwata era ensonga lwaki mulaba mu babloga bonna nze nzekka atabeerangako Samondi kubanga Katonda yantonda ng'amanyi atonze smart man embwa giyitambwa abantu bangi Edimizaaya benjogeddeko wano abantu abamu ne bawooza Edimizaaya awala na gundi naye nga it is the reality nze mbabuulira Katonda abantu abo ababiri Katonda benna kwogerako byatonda babeera buli muntu nga mwana wa Katonda nga era kibagamba nti no all people are from in God's image bikolwa mu bagwagwa nefe abali smart tusobola okulonda bwe tugamba Anita Mongu si mulungi eri Zaake
Zaake tokwata sente ezo. It is pretending. Naye abagwagwa bajja gamba kakati Zaake tunuulira ekifaananyi bannayuganda bagenda gamba ogenda swaza speaker. Speaker ayinza okugobera ddala mu parliament. Kakati nabo bagenda swaza government ya Uganda kubanga speaker sente azijjawo President Museveni. President Museveni ogenda muswaza kuba yaweereza ettwedo n'aliisa mu speaker lisobole okutuukako. Zaake abantu abalonzi ab'emityana bagenda kugamba ki? Abo be bagwagwa. Oba kitegedde fe abali smart people oba smart brains, smart brained men tulowooza bulala. Ekintu okitulaba oti n'okigaziya totunuulira butunuulizi bayiro. Naye tunuulira bwino ono bamukola muki? Kana akasaanikira lwaki kabbulu, ate akalimi lwaki kabakazanya, ate oba kitegedde n'ojjamu ekintu kye bayita bayiro. Era ensonga lwaki ne mu kubeera mu bulamu obwa bulijjo twasalawo okukola bintu bizibu. Inginiya w'amasannyalaze content okumusoma 99% abeera mathematics. Mutegedde bulungi. Eri ababikola babeera ffe. Owookusatu Katonda gwe yatonda. Ye muntu atamanyi nti mugwagwa oba ali smart. Olwaleero abeera smart, enkya abeera mugwagwa. Duli abeera mugwagwa, leero n'akola ekyoba smart. Be bantu bameka atya. Omuntu n'afuna omukisa n'afuna sente n'akozesa obwongo bwe n'afuna omukisa n'afuna capital. N'alema okugattagatta capital afunemu ekyokukozesa. Oyo gwentegeeza. Katonda akuyambe ne bakusomesa. N'olema okugatta amagezi g'ofunye mu ssomero gagatteyo yawuza oyimirirewo. Katonda akuyambe akuwadde omukisa n'ozalibwa mu famire engagga bakuwadde capital. Ne bannange Katonda alyoka n'atwekweka. Kubanga omutima gwa Mongo gwali badde gulabikira ku baasa nga bagitwale wa Zaake nga gulaga nga gulimu amafumu nga gulimu ebyambe nga gulimu omuliro nga gulimu buli kika kya kintu ekitiisa. Senga Katonda yatuyamba emitima gy'abantu nga givaayo mu kaseera akavanyuma ne gyeraga. Anita Mongo tayagalangako Zaake. Inze ndi wa NRM ayogere kirina okubeerawo ekyamazima. Nti wadde mpagira NRM Anita Mongo yakola bubi nnyo, ate nga Anita Mongo akimanyi okutuula mu parliament wali okufuuka speaker. NRM caucus yamala kukusalawo ne bateekamu omusimbi. Parliament tebamulondako nti no bamwagala. Ali mu parliament lwakuba sente nnyingi nnyo zaayika ku NRM nga bazitaddemu nti Anita ayitewo ayiseemu ebirowoozo byabwe ebya NRM ze gye mpagira. Gambanga nti parliament president w'eggwanga alondebwe parliament. Anita Mongo kyekyo kyayagala okuyisaawo. Kati nze edimizayo wadde mpagira NRM nsobola okujja mpagira ekintu ekyo. Nga mmanyi nti waliwo bamemba parliament abagenda mu parliament nga tebasaana. Mmanyi abantu bange abeekalangaalo balyagadde okubeera nga beebeereramu balonde omukulembeze waabwe gwe baagala. Ne edimizaaya kulw'okuba edimizaaya ndi wa NRM ngenze nzibya akalulu mpiseemu ngende mu parliament mbalondere president. Nga mutuufu nange sisaanidde. Nze nsobola okuba mpagirere wadde ndi wa NRM. Nti wadde Anita Mongo essaawa zino wa NRM, sorry to mention, kubanga singa NRM yali teyagala Anita Mongo abeere mu parliament yali tuddemu. Anita Mongo wa NRM gye mpagira yakutte sente atwalire wa Zaake amwagaliza obufumbo obulungi, amwagaliza obufumbo obulungi. Nga Zaake ekibiina kyange kyempagira ekya NRM kyekyamufuula bwali baamukuba kataafe. Omusajja kati ayinza n'okuba ebitundu tebikyakola ebyekyama ayinza okuba tayima ng'omukazi ono amuwasizza just kwejubisa. Oba enkuba abasajja gye baamukubamu sisuubira nti baali bamukuba nga bamwagaliza. Anyway, eyo endowooza yange ne tumusabira abeere ng'ayima. Kaakati abaakutuusa ku mbeera eyo beebaza essaawa zino ne bagamba katukugulire keeki embaga yeegende bulungi. Nze edimiza yandi NRM ne sisobola kuwagira bintu ebyo.
nze nga NRM gyempagira yeeno njagala buli kintu kitambule mu competition. Bobi Wine yesimbewo, President Museveni yesimbewo, abantu balonde asinza akoleki. Member Parliament we NRM yesimbewo ne Edimiza yesimbewo, abantu balonde gwe baagala. Nze gyempagira. Zaake bw'abeera nga tawandise ebbaluwa ekuyita kye bayita invitation card, onola ki ku mukolo gwe? Ani akutumye otwaleyo ebirabo byo? Anita amangu tulage ng'olina kaadi Zaake ng'akuyita ku mbaga ye. Awo tujja kumanya nti ng'omugenyi wabadde olina otwalayo ekirabo. Naye nze mmanyi nti ku ntokyalinga gy'omutokyalinzeemu emotionally, omugobe mu parliament omuggyeko security ku bintu ebyekifumbira ebitaliiyo, tayinza kuyita ku mukolo gwe. Kati omuntu nga takuyise ku mukolo gwe kiki kikutwalayo? Nze Zaake teyampita ku mbaga ye. Singa yampita nali njagula tiketi ngende ku mbaga ya Zaake nga munnamitenda munnange. Kati nga bukeera ku makyanga Edimiza ya nesiriwaza ngende ku mbaga ya Zaake, mbeera mulalu, yampita ddi? Mumanyi munnamitenda munnange leo tusinkana twebongako, naye I was not invited ku mukolo gwe. Kitegeeza Anita Mongo ogwa mu kiti kyekimu ekya Edimiza gwe bataayita. Kati kino kibeeranga ekyamazima kibeera kya buswavu nti embaga nga bwe yabaddeyo President Museveni n'akeera ku makya n'agamba agenda ku mbaga ya Zaake, kiba kya buswavu. Kubanga buli muntu yenna Uganda yonna emanyi nti omusajja ono ali tortured nga order is from above. Nze nno Edimiza wensabira President w'eggwanga, wensabira abantu abali mu buyinza nti banaye tuleme kukozesa ejjoogo. Abasajja bassemaka, abakyala bannamaka, mulekerawo okukozesa ejjoogo. Kulwokuba olina ssente, omukozi omaze okumuyisa obubi omukomu buli kika kyampisa ndi kiri ku ggwe eri omukozi wo, naye n'omugamba nkugulidde ekiteeteeyo, oli musiru. Emiliyoni 10 zizzaawo obulamu. Emiliyoni 10 zizzaawo obulamu Zaake, erinnya ligase Zaake. Oba emiliyoni 10 zisinga Zaake ze yali afuna mu bwa komishona. Anita Mangu.